Atenderezebwa gulumisibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano nsaba tukole ekikoowe ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Mu ngeri eno omwagalwa njagala nkujjukize nti tewajja wano kubeera ng'okoyeera ggulu. Ekyakuleeta wano kubeera nga oyambaza ebirungo eby'obulongo bwo obutudde mu ggulu. Osobola okubeera nga obyambaza ku nsi, kikusoboza osobola okubeera nga otonda eggulu ku nsi. Omwagalwa, ki ekyama ky'obutonzi? Newe watuuka wano walimbibwa ne weegaana obulongo. Mu kwegaana obulongo kitegeeza nti weegaana ekitangaala kyo, weegaana obutukuvu bwo, weegaana ekitundutundu kyo ekitudde mu ggulu. Omwagalwa, zuukuka eri obwakatonda bwo. Lekeraawo okubeera nga onoonyeza Katonda wabweru wo, otegeere nti Katonda atudde mu nda yo. Katonda atudde mu mutima gwo. Omutima gwo ye link naye tekitegeeza nti mutono nga ggwe ali mabegawo. Omwoyo gwo omutukuvu atudde mabegawo ya projecting omubiri gwo. Olunaku lw'ofa omuzimu gwo gulaba omubiri gwo naye ate tegulaba mwoyo wo kubanga otudde mu bitundu eby'obusatu. Ekitegeera? So olunaku lw'ofa omuzimu gwo gulaba mubiri gwo naye tegulaba mwoyo wo. Omwoyo wo y'oli omutukuvu atudde mu ggulu amanyi buli kintu kyonna. Oba okitegeera? Y'ensonga lwaki omuzimu guno baguyita omusowole kubanga osowola amagezi okuva mu mwoyo w'omutukuvu. Kubanga omwoyo omutukuvu atudde mu bwakiwanuka amanyi byonna bwe bwa Katonda obusatu. Oba mukitegera? Obwa Katonda obw'amazzi, obw'omuliro n'empewo. Kitegera? Obw'amazzi bwe buba butudde mu bwa Ssekiriba kya ttaka kubanga Ssekiriba kya ttaka mutonzi tali mu bwa Katonda obusatu. Kitegera? Then omwoyo omutukuvu y'oli addamu n'azaalibwa okusobola okubeera nga osowola amagezi okuva mu mwoyo omutukuvu ogayingize mu mwoyo wo. Manya mu muzimu gwo ogutudde mu bwa Ssewamala era y'ensonga lwaki omuzimu gwo ye nannyini lubaale kubanga ye Katonda akuzibwa. Ekirala kye nsaba okubeera nga tukola muganda waffe omulabi ye mulabi gwe nali ndabyeko nga ngoberera omutima gwange owa ddala. Matayo yatuwooninze ku nsonga eya France ne ya Kata. Ebintu bino abyogera si kuba nti nno ayagala bibeerewo naye ye mulabi ekisigadde kibeera kuffe kulaba nga tulobera ebintu ebyo butabaawo. Mu ngeri eno abaagalwa mwenna ab'ekitangaala oba abasamize bannange muweereze ekitangaala
mu France ne Qatar nga ogamba nti n'ekirubirwa nga nnuŋŋamizi w'omwoyo wange omutukuvu mpeereza ekitangaala ekiwonya eri buli kitonde kyonna ekitudde ku ggwanga erya France oba erya Qatar oba lyonna lyobeera owuliddeko wooningi yonna gy'abeera agambye oba n'abalala bonna ne babeera nga bakkaanya n'omutima gwo oba mukitegera. So ye mu mwanguyizeeko omulimu gwe kubanga buli wayogera tekitegeeza nti nno muyina kulinda kirindirire kibeewo. Nedda, omulimu gwaffe kubeera nga watugamba nga tujjayo ebitala byaffe ebitudde mu nda yaffe nga tuwonya, si kulindirira bibeewo mugambe bannange yatugamba. Omulimu gwe mu kututegeeza ne tusobola okubeera nga tussa amayengo. Era nsaba mukole pillars naddala mwenna abawuliriza olulimi luno nga muli mu ggwanga erya Qatar. Nsaba musse amayengo oba mukole pila eya golden pila ey'ekitangaala ekya zaabu nga ekka mu ggwanga eryo mukwasizeeko enjega ejja ku lw'amayengo ag'ekizikiza agatudde mu mubiri ogukola amawanga ago. Oba mukitegera? Era musobola n'okukwesa pira eya kakobe ow'amazzi nga mulimu zaabu makkati. So muzitonde tusobole okubeera nga tukwasizaako baganda baffe. Kiyinza okubeerawo naye at least tuyinza okukendeeza gravity ey'enjega eyinza okubaawo n'ebeera nga tetwala bantu bangi ku lwa obuweereza bwaffe weewaawo. So mbasaba mukikole ku lwa baganda baffe, ate ffe naffe twanguyizeeko muganda waffe Matiya ku lw'omulimu ogwamuleeta wano okusobola okubeera nga atuukiriza mu kaseera kano ke tulimu. Abaagalwa, ebbaluwa okuva eri bajjajjaffe Mbwa Amayembe amazadde era amalungi egenda bweti. Tubalamusizaako mwina ab'emikwano, tubaagala nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, waliwo ebintu bingi nnyo ebisika obudde bwammwe okubeera nga mubiwa obudde mu kadde kano ke mulimu. Waliwo ebikungo bingi nnyo ebigenda mu maaso n'endowooza nnyingi nnyo eziyagala okubeera nga muziwa obudde bwammwe zisobole okubeera nga zeeyongeramu amaanyi. Abaagalwa, waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ku TV zammwe ne ku leediyo zammwe nga biyagala mu birabe. Oba mukitegera? Waliwo ab'eŋŋanda zammwe, mikwano gyammwe abayagala okubeera nga bakkaanya wamu nabo era babasoboseze okusobola okubeera nga ebyo bye balowooza oba bye balowooza nti ge mazima nammwe nabo babasendesende basobole okubeera nga bakkaanya wamu nabo, mukkaanya wamu nabo. Oba mukitegera? Mu ngeri eno era waliwo abantu bangi nnyo abatabalika abayaayaana okubeera nga oteeka ekitangaala kyo eri bo. Mu ngeri eno omwagalwa, olina ekisomoza okubeera nga olondako wa gy'oteeka essira lyo, yo focus. Osobola okulondawo wa gy'oteeka ekitangaala kyo mu bulamu ne wa gy'osobola okubeera nga otunula. Mu kukola ekyo omwagalwa, oteeka essira y'amayengo go mu ngeri eno n'osika ebyo ebifaanagana n'eyo gy'otadde essira. Okitegeera omwagalwa? Osobola okuteeka essira eri obulungi obutudde mu mitima gy'abaana b'abantu. Mu ngeri eno ne kikuleetera okubeera nga otandika okubeera nga olaba ebirungi bingi mu mitima gy'abantu. Osobola okulondawo okutunuulira akavuyo n'osika akavuyo kangi okwetoloola sseŋŋenda eno. Osobola okulowooza
ku bantu abavuga mu ngeri ey'ekiralo oba ey'ekibama mu traffic n'obeera nga olaba bangi abayina ebirungo bye bimu oba okitegeera omwagalwa osobola okubeera n'ebirowoozo eby'abantu bangi enkumi abavuga mu ngeri ey'eggonjebwa era ey'ekitiibwa n'osobola okubeera nga ate olaba abantu bangi nnyo abavuga mu ngeri y'emu osobola okutunuulira abantu abalina ebikolwa eby'ekitemu ebitayogerekeka era noweesanga nga osika abantu be bamu bangi abatuddemu amayengo ge gamu oba osobola okutunuulira abantu enkumi n'enkumi abali mu bbanga essirifu era abali bumu wamu n'obulungi bw'omwoyo waabwe ne kikuleetera okubeera nga olaba bangi abo abazze nga bakumaakuma ensi eno nga bakozesa amayengo gaabwe ag'omwoyo waabwe ag'okwagala ogutudde mu nda yaabwe. Mu ngeri eno tubasaba abaagalwa muleme kubeera nga musalirawo ebintu mu bwangu nga mukozesa endaba yammwe ey'amaaso n'okutegeera kwammwe oba mukitegera kubanga omwagalwa mu biro by'oba olimu obw'obulamu bwo kikuleetera okubeera nga olaba kintu kitono nnyo ekigenda mu maaso ku ssengendo na ttimba okusinga nga bwe kiri kubanga entegeera yo emanyi kitono nnyo okusinga ebyo ebitudde mu buli kitonde kyonna oba mu bantu bonna abatudde ku ssengendo eno. Era kiba kitegeeza nti batono nnyo b'ogenda okubeera nga osisinkana mu lugendo lwo okusinga abo abatudde ku ssengendo eno. Mu ngeri eno kyandibadde ky'amakulu obutasalawo mu bwangu engeri ensi w'ogiraba engeri biki amawulire kye gakugamba oba intaneti kyekugamba oba abo abantu abakwetoolodde kye basalawo oba ky'obalabamu okubeera ng'osalirawo ku lwa ssennyendo yonna. Abaagalwa ensi yammwe nnene bwaguuga era ng'etuddemu obulungi. Abaagalwa waliwo akatogo ak'obutonzi akatudde wano. Waliwo akatogo akatudde mu butaffaali bw'emibiri gyammwe ng'akatogo ako katonda ensi ez'enjawulo ezeebonga mukadde ke kamu. Mu ngeri eno weebuuza ebibuuzo bino wammanga. Kiki ky'olina okubeera nga okkiririzaamu mu lugendo lwo oba mu bwakatonda bwo? Omwagalwa, kkiririza mu kwagala, kkiririza ku lw'obulungi bw'abo abangi abatambulira mu mutima. Mubeere n'ekisa eri emyoyo ekigezaako okulaba nga gizuula ekkubo lyalyo okubeera nga badda mu kitangaala ekitudde mu nda yaabwe si wabweru waabwe. Mukkiririze mu kiki kye muwuliriza kubanga amazima gatudde mu mitima gyammwe. Mukkiririze mu ekyo ekitudde mu nda yammwe kasita mubeera nga muteeka essira ku ebyo bye mukkiririzaamu naddala ebyo ebibayamba okusobola okubeera nga mubeera amayengo ag'okwagala ago ge muli. Abaagalwa, yemmwe muyina ekisumuuzo okulondawo bulamu ki bwe mwetaaga ku ssengendo na ttimba. Oba okitegeera? Mu ngeri eno toyina kubeera nga ofuga enneeyisa n'ebikolwa by'abalala
si ye gwalina okubeera nga abafuga naye osobola okukozesa amayengo go okusika abo abali mu kkowe lyerimu oba okubawonya n'okubakuuma okuva mu ebyo by'otayagala mu bulamu bwabwe ng'okozesa amayengo go. Osobola okukozesa empuliraayo, osobola okukozesa amayengo go okusobola okubeera nga owonya n'okutereeza abo bonna b'olowooza nti osobola okubeera nga obafuga basobole okubeera nga batereezebwa mu nsi eyawabweru. Osobola okukozesa amayengo go mwagalwa. Nga ova mu bbanga ery'amayengo ago g'okwagala n'oteeka essira ery'obulungi n'ebirungi ebigenda mu bulamu bwo, kikuyamba okusobola okubeera nga weebongera mu mayengo ge gamu agatudde mu ndaayo era ne weebonga bumu wamu n'omwoyo omutukuvu akutuddemu. Katonda akuwa omukisa, tukwagala nnyo nnyini ddala. Yeffe bajjajjaabo mbw'amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.